Kulwokutaano mawulire agataliiko nfuufu twakulaga emboozi RCC wa Lubaga Anderson Bulola bwe yasinzira ku Media Center n'ategeeza nga bayimiriza enteekateeka ya PDM Community Driven Development ne NADS ng'agamba abakwasibwa obuvunaanyizibwa okuziddukanya tebazitambuza bulungi. Ssente ezisinga ezandigenze mu bantu zeetoololera mu kakundi ak'abantu abatono. Kati olwaleero olukiiko olutudde ku kitebe ky'e Gombolola Lubaga nga lwetabiddwako Minista ba Kampala okuli Hajati Kabanda, omumyuka we Kabuye Kyofatogabye, RCC wa Kampala Hajati Amina Lukanga, amyuka akulira KCC Engineer David Lulimbazi, meya we Lubaga n'abalala okwekenneenya ensonga ezaaviirako RCC Bulola okuyimiriza emirimu. Bakansala baweeredde omukisa okwogera ne bategeeza Minista nti tebakyasobola kukola na Town Clerk Ssentongo nga bamulumiriza ejjoogo n'okuzira entuula zaabwe. Nze sirabanga muntu ali bize nga Town Clerk owe Lubaga. Bananga omwami ali bize nga bw'okiwulira. Ate ndoza bambiiza loving father waba tatuteba na kusomera tuteba na mudwaliro ajaba na okitegeera. N'agaana ne tekiniko okujja mu komiti yange intentionally ne tutuula wano nga bagaanye naddala abava mu department ya gender. Bannange mutuyambe tujuse Town Clerk tufune omulaba mutwaleko ewalala okujjako nga y'omu mumwagala okusinga bannalubaga. Bakira balumiriza Town Clerk Ssentongo ne bakola nabo ku ludda lw'ekigumu Lubaga ng'alabika ng'emirembe gwe giweddeko. Ne tuyita meeting ey'okubiri gye baagaana okujja nga bataddewo meeting eyaabwe mbu bagenda Ntebe tewali yalabika n'ogu. Tisi Akulira ne bagamba nti mwekalakaase ffe tetulina amafuta ge batuwa naye oyitaayita mu bikomera ebyabagagga greda za division ziba zisendayo. RCC Bulola abuulidde Baminista ntamanyi Town Clerk gwakolera era ntalabanga mukozi wa gavumenti atayagala kukolagana na mbaka wa pulezidenti. Badde nga mugamba jangu tugende mu security meetings. Security meetings ne zibanga zirina obuzibu nentuuka okugoba abamu ku bantu abandi basindika mu meeting kubanga being a security meeting teri open for everyone. Babantu bakaabe babantu banyigirizibwe bulwokuba protecting abakozi ba government. Minista Kyofatogabye avudde mu mbeera n'ayagala n'okubaako baafulumya mu lukiiko nga bagamba nti RCC yayogera ku Town Clerk si bituufu. Kati tisi baba kuba wakinga n'abakozi abajja tabamanyi baleme kumufuula kyakuzanyirako baleete enguzi gyalidde. Wabaddewo omukisa RCC okusinkana nammwe baminista ne mwogera ku nsonga eyo nga tetuli mu mawulire. Kimu kinkoze bubi nga Idi tali wano. Mbadde musaba omuntu ono yandimuteeredde ku motoka naddayo naye. Bulola akikkaatiriza nti si wakutya muntu yenna era wakukola emirimu pulezidenti era ssente wa NRM gye yamutuma e Lubaga okulondoola emirimu gya gavumenti. N'emyala mu lipooti egiraga nti kyaggwa okukola nga tegikolebwanga bukadde 3 bukadde 2 bukadde bimeka mu lipooti biraga byaggwa buli baddala eryo kandigwe bwoba butategeera nkikkiriza ya admit sitegeera nze pulezidenti kye yantuma kyenkola genda olondoole ndi mu kulondoola era ensonga eyo nga tugende mu lukiiko tugenda ginoonyerezaako baani abali involved. Wabula ssente wa NRM mu Lubaga Abdala Kitata n'abakulembeze ba NRM abalala bawolereza Town Clerk nti RCC ne bakansala bamulanga bwemage nti kuba talina buyinza ku bintu ebimu. Tubeere bantu abalambulukufu bwe ŋŋamba nti omusajja osanga bwe yazza akwatagane naffe alondola emirimu gya NRM wansi kati kimukubya kati ali kunkanaga mugoba musire mu bulago. Hajati Minsa yeebazza Bulola okubazibula amaaso era nti bakutalaga amagombolola gonna kubanga enguzi eriyo ewunya n'okuwunya. Abana abawadde obujulizi tugenda batwala bakole statements then tuyite na bano tutuule eno si yenkomeredde tugenda kukyongerayo mu maaso tulabe ng'ekintu kyeyongerayo ate si wano wokka ne mu divisions endala zonna. Town Clerk abadde ayagala okwewozaako wabula Minista Kyofatogabye abadde akubiriza olukiiko n'amulagira okugenda mu ofiisi ya myuka akulira KCC Engineer Lulimbazi yennyonnyoleko. RCC alina obuyinza okunoonya okulaba buli kalimu ka gavumenti we kagenze omulamba otya tutalina information gwani. Please oli mu mulimu omulungi mu budde obukyamu genda okola okugwo abakozi mbagala wa DED. Ripoti ziri zonna I need thorough responses. Mulina olunaku lumu. Brenda Namale ne Robinah Nantale bakusakidde Grey no ku Bukedde TV.